abalabi baffe abatuwagira abatwagala twesiime nnyo mwebalege okubanga mutwagala ekyenkanyi ddaawo naye teweerabira ku subscribinga. Don't forget subscribe Blaze Media TV. Lampola atenga sala kunyumirize filimu ya Mwanje Steven esigise bawaye producer wayo era nga tulina abazanyi bo abali mu filimu eno nga Mwanje Steven kuluna agenda kuzanyiranga gwano atenga mwamukazi akeri akabanana ekyali ntandikwa tugenda maaso mpolampola songa nalubega Grace nga kwerezanga ntali Mende Kasire Johnny Bosco ekyatandika songa Magezi Ronald agenda kuzanyiranga Nsogga Kisitu Stanley ajja kuzanyiranga Waswa mu filimu ey'omulembe etandise bagiyita Ekiwowongole. Ekiwongo wati kakatandikideko mu kaalo kaakano ekyali ntandikwa omuntu okufuluma mu nnyumba eyiye nga nebweru atyayo ateekeddwa okuba aba n'ekizibu. muzibu nnyo ye kabanana kumba omwami ono munange gikoze si bubi okimaliriza si bubi bamaliriza ki bayi munange nja kuba nkomawo neera bayi hati ninja okuleba gashi ninja kuleba kajambo ye kabanana omukazi abadde anzise nze nampulira nsaze ne wait mulimu kyogo gwabaddeko ogumuleetedde osala wait ekyatandika katutako erudda waliwo abaana b'obuwala abali mu kutyaba enku tutandikako na Uganda baba kyali awo kitaabwe n'akomawo kida kachaya kanjidde bana mwenga mulwawo okufumba chai ye Kasire Johnny Bosco original names kulikayo tata mate mumbuza mulete chai ye mama amwaliwa mfumbe mugire namwe kitamwe njala be muluma sagala bintu byokulwalwayo ebyo abuuza mama wabwe taliwo kumbe mama iwuna akomawo bava mwawula omukazi omukulu okuzaala abaana benkanidde awo akyatagalira mu bavubuka ayina abavubuka wuno batagaliramu asiba eri mu bakatabira nenammwe lwaki temufumbanga kyayina abeerawo mubadde nina ngenze eri mbw abadde agenze kutabaala nanti era taata ayagala kyayi simanyi nakumanya ye ngenda kukola nti ava mu bwenzi muka musajja laba abaana baalina naye akyatagala ate munange omuntu atawonyere ng'akomawo nti oba afunye akabenje tosobola kumanya nti waliwo ekimutuuseeko bye bino taataamwe byaleese ne yeefuula bw'agenda kufumbira musajja kyova olaba abasajja mugenda ne munoonya sente ne zibula omukazi ava mu bwenzi najja n'akufumbira emmere kati buli wooli oba olya bwenzi bwa mukazi wuuyo ava kutagala efilimu yaffe egenda maaso katumire ku DJ Mash 1996 DJ Mash big upon yourself tugenda maaso ne gye tulabidde kakiika ewa mwana mulenzi Faruku ng'akwata ebintu omusajja byaleese ng'ateeka mu kibbo njagala olaba abakazi olwaleero omukazi gw'olina mwagale nnyo ng'amuwa bino kati ng'amugamba bitwale ewaani mugambe mbimuweereza munange abe ng'abeerawo bannange tolwayo ebintu bino omwami byaleese omukyalo ono abiweereza wa tuddako ewa Waswa Kisitu Stanley original names
aliwa nasoma ku butabo Kibate aliwa nasoma ku butabo gamba nyoka wampe ku mazigo kwe sema kaliwaka aliwaka ye waswa yawasa dda mukyala amulina mukyala ayagala nnyo bba wamwa n'ekitiibwa gaagano ssebo kati nga bw'oleese togenze mukazi aweereza n'addayo nanti mwami nayina ekinnuma bulya n'amazzi gatandise okukaawa obumazzi onoobeera mu mboozi ebyo ebiboozi byo buli kaseera byonyuma ennaku ondeetera buleetezi buzibu naye gwe tomudekaamu kuba na mirembe nedda nkutumye mazzi ogaleese ate otandise ebiboozi ebirala naye musajja gwe gwe wagamba wano ekintu tujjagira ate neera papa kintu ki ebyo byowoza nti simanyi twazaala bazaala naye omukyala omwami tagendangako waabwe wa mukazi wabaawo gy'oyinza okuwasa omukazi emirembe negikugwako ne naawe oyina okukyala ewaka bakusalira ebintu ekyo naye kiggwe eyo wammwe sijja gendayo omuyaya akyagaanye oyinza okuwasa omukazi gy'omuwasizza nga bo oyina kutwalayo nte ngaana ebyo obufumbo buba bukambidde katuddewo omuwala ono gwe basindisa okubaako byatwala kumba abitwala wakabanana oze oli otya gyendi oli otya mbyebale nanti maama akuweereza bino bamaama yampeereza yamanya dda nti tugira amuweereza ennyaanya n'emiyembe munnange era taata yabiguze naye maama oba lwaki akwagala nnyo bakimanyi nti wangwa kati maama w'omwana ono twamulabye ava wano nga beesiba obukete ng'omwami ono ava ku njawulo kati aweereza omwami ono engeri gy'akoze munnange emirimu emingi yasiimye n'agamba kye nategedde maama walabika atwagaliza omwami ono kabanana n'omuwala naye yamugwa ensi eragawa otera nojja nondabako era maama we engeri gyampadde ne bino naawe tekigaana kujja nondaba kati omwami ono akuba obugoma akuba wa mirundi ebiri efirimu egenda mu maaso bamugambye nno talwayo maama w'omwana ono ayina ekizibu tunulira owaayo oli otya mulirwano ddawa ngenda munku magezi Ronald ageeka mulesa alina byakola balo gyali gyali ali mu bibye kati obeera otya balo abatali omukyala otambula ne balo nze ntambula nzekka mukazi mukulu ennaku zino abakazi tebakyagala kkula naye mukazi gwendabikayo kusemberera naye bannange bulijjo nange nkunoonya ono omukazi tatya nagamba omusajja ono bannange mwe yayimpa walira ayinza okuba mulungi muba mulungi kino tekigeeza ndimpa nanti gwe wankubira kajjambo so n'otaŋŋamba kyoyagala kati mbadde njagala oyagala oyagala obudde mbuyina kati nze sina tabbu nga tugendanga okunywa ogwebika ono ng'amugamba okuggulira omwenge tewali buzibu omukazi ono mutabaazi yeyeegambira n'abasajja tugende ompe akenge gwe tugende ogule then okusasula kwange agenda kusasula atya mukazi wuuno abasajja nno bannange tuli mu buzibu naye nze munsubidde namu tubatunga ababulangamu akadakiika mugenda mulire mafu kati ogende okudde wakabanana yatudde ne banywanyi be efirimu eno Kampala woogisuubula ku perfect videography okirira ku madala mpaka enkadde awo
Esimu eri 0705303263. Sinaba ntyano kigamba. Bwano kimanyi nti nno osaana okunaaba ku kyogo. Kadi banne bamugamba olina ekizibu. Omusajja omukulu n'otuuka n'okumera ebirevu nga tolina mukazi obanga omuloge. Kubanga ani anaakugira kati obulwadde bwe bukulumba mu nju ekiro. Okimanyi osobola okukola eddamba eddene. Banne bamubuulirira. Va mu bintu byotuswazaswaza owase naye tuswala. Ebintu nga bya. Kati naye mulinga abali serious wadde amanyi musaaga. N'agamba naye tukulaba otawuka odde eri abakazi b'otawuka nabo si be b'omulembe guno. Olina okuba n'abakazi ab'omulembe oguliko. Kati ye mukazi mujjewa. Banne kakikanduruzi nga tekuli bakazi. Tugenda maaso. Ekyamazima njafuna. Naye temunjogerera nnyo. Temunjogerera nnyo nti sirina mukazi njafuna. Naawe anjogerera tonnafuna. Mwe mwogera nga abalina. Nja kufuna Katonda ajja kumpa. Tulinda abakazi babayo bangi eyo. Tetwamugambako kwensoma. Ono agenda okulira munnabo olubyaliko sitole simanya alina omukazi gwayagala. Agenda omubagamba ye nno musanyufu ne wamwogerako awulira omutima gusanyuka. Omukazi gwayagala yamulina. Nemusooka mubuuliriramuko nasooka mu 10 nti kyamu. Naye tamanyi bw'agenda gamba muwala ono nti amuwasa ate nga ne maama we ayinza obutamumuwa. Bw'obanga omuwala gw'oyagala ate ne maama we okolako ekyokuvanguki. Enze mu butuufu tekinnaba na kunnyinga bulungi. Ono awulira ono kyamugamba tekijja kukola. Oyo mukazi si wa kutwala oyo mukazi ze simukwagaliza. Egenda maaso. Kaka tuddako ewa Waswa. Waswa ali wano ne muganda we. Kati Waswa yayita muganda we babe nga boogera ku nsonga eza family. Omukazi ayogera nnyo. Ng'alina ebintu bya. Naye naawe erinda. Mukazi oyinza ogamba ayogera nnyo naye nga byayogera ge mazima. Omukazi bukyanga omuwasa togendangako waabwe. Oli ku kimu kuba bugoma na kumuzaala mu bwana. Kati ate okuzaala si musango tonjogerera. Ne gwe batawasizza azaala mukazi ono ewaabwe bazibu. Bakanyuga omuggo mu ggana ly'ente we gusibira ze batwala. Kati omuyaaya atyayo. Oyinza okukola obugagga obw'obuvubuka mu kuwasa omukazi sezaala n'azitwala bonna. Kati ekintu ekyo sirina nakola nnyo ne ntuuka obusigazi amannyo kataga gende. Ayina akaziga akanene okalaba kali ku left yuku. Ebizibu ebyo byatya. Kale neno message eri abazadde baneemusaleesale ku bintu oba si ekyo abaana bamwe tetujja bawasa. Nze nkubuulira. Saba ku nte oba okugulu. Lwaki tosaba akalenge kaayo? Saba entumbwe y'ente mukazi bamutwale. Kati ono tayagala. Naye kyamazima. Omukazi lengera abaana bazadde we benkana. Tebamwanjulanga. Muganda wa mubuulirira. Tubaako kye tusobola okukola omukazi ne tumuwasa n'ogwo omumwa ne guvaawo. Omukazi ono ayagala nnyo mulamu era yamuwolereza. Naye ekyamazima abantu abakazi mulina okuwasa balina obbawasa balina okubanjula. Katuddako ewa Kabanana. Yakkiriza ayagala awase. Ali ne banne. Babulasi matiriyo. Ebyekyalo omukazi gw'oyagala oteega muteege. Kyagala tumulabe. Sekyewa Gonzaga. Baagala bakubaganya omukazi abenga kkiriza munnaabwe amuwase mukazi ki. Tunulira.
baagala bakole ki ajja muwasa tumuwagire ewaka mu kyalo tebasiba kufulu mutambula butambuzi ate mu nju oba onobba muki nga bakola olulumba we bazze weewaani Sekyewa Gonzaga amaka ge bazzeemu omuwala oli yingira okebere eno balinga abali ku lutalo operation kuwasa mukazi abeeno omanye okuyita nannyinimu n'avaayo mukulu gyebale ntyo mutya Kasire John Boss mwe munyingirira ndi mukusenya munyingirira omulaba wanyirira olubadu linga lwa abe tubadde tuzze bazze kwogereza ngula mutya esaati ekooti gyalina yennyini etunula mitawaana omulaba atunula ng'omusu mu kituli kati omuntu ng'oyo okumuteekako amawulire g'ateetegekedde anti kati oli tabimanyi nyenga tubadde tuzze ye engeri gy'atasobola ffe tukugambe kugamba ki munyongere munusa ebikumi ebyo twaliraawo muzee ulira mugambe boogereza mukazi baatuuka ne batya waki okyusiza emboozi wali oge tuve wano babadde bazze kwogereza mukazi ne beefuula nti bagula mmwanyi bano abagula amabidde tebakyagaguza amabidde mbadde ngenda gabawa babadde bamanyi bagenda asanga muwala kasita basanga kitaawe ne bazaako babadde banonye mabidde bano muzeeyi asoose n'akaluba enkota y'ebidde eba ya mutwalo n'asala mpaka ku 1,900 nga beefula bakalubiriza omanyi omuntu nga tomuguleeko esaati y'omutwalo oyinza omugangigula 2 kati bw'osanga onooli naye nga ayagala akunyweze agamba mpa 5 ngikuwe kaba kaweddemu kati muzeeyi yeewuunya nnyo missoni yagaana kati nyini kwagala muwala wuuno kabanana akabanana kayingidde ettale efirimu eno tugirabidde kakiiko Andrews gye tuli wamu na mulenzi Faluuko olwaleero bajja bayomba banangeeze mulimu obusajja obwantama we kaleegera omutwe okalinga ennyondo kali akasajja sikaagala era nze nendaba akaagala nyinza n'okumukyawira awo kumbe gwe baliko egenda maaso ayagala kumuyita baluganda muyise ntya koze ntya mwana ono nga mwagala laavu ng'enjokya laavu yabadde ategedde kukuba we baddira ewaabwe erengera akabanana nange laavu ng'enzita tebandaba ebyalaavu bizibu kyokka awulira omuwala gwayagala ate ne maama waagira amasiro nassaayo obubiriiti ogaye n'agwokya kati bano bava ku mission muva mu nnimiro owange muva kulima gye tuva mugambire wano kati naye nja kugamba bagenze waka nga baagala muwala basanzeyo kitaawe bava mu nnimiro okonna okunnyuka nkuliko enkota ya ffene muba munnyuse kati ogenda okudda eno maama waabwe yanywedde omwenge wuno atunulanga kasuku abanzira yagunywedde yagenze n'ensoga oyo omukazi n'omuwasa ne mukola obufumbo amagulu agagamba maaso gaagala mabega ye ntongo Florence magulu gwendeka saagala kuyomba naawe ndeka mangu
nze manyije endaga manyije legera oyo n'abeera maama wo kakatuddako ewawaswa omukyalo wawaswa ali mu kubuulira mulamu we akaana kalengera omanyi obwana buva buto nga bukotta engeri sisitimu buva buto bugiyiga taata tayanjulanga maama nawe kabiwulira kati oyo nga kakula nga kagamba yanjula nga kanjula kayisa mu ddirisa bw'ogaana nga kakuteeka mu kamuuli omukasajja namugamba ne mugamba ewaka bamusalirako ne mugamba tebajja musaba nte nnyingi naye wammwe banakkiriza ekisambi kimu banakikkiriza ewammwe ne kale mulamu afadhali baleeteyo ente emu eyonsa n'endala ofumba bafe basaba ente 2 naye bamusaba ente 3 n'agaana kati ente ewaffe tetulinayo wadde ennyana y'ente eyonka kati bw'osaba ente ekintu ekyo nkuwagira bakuwase naye saagala ate ekintu kino mukirwemu ente etambula tefunika ewaffe mulamu naye n'awolereza muganda we kati kamugambe afadhali tukuweeyo obume tujja obume jakufunirayo ngenda mugamba kubayo essimu ewaka tuleete obume wetuleeta obume banaaba nabukkiriza nga tubuleeta katuddako ew'ensogga naye nasejje nga yafuuse ekirala omanya abakazi si banguzi kanku naga naye abakazi nga batabusi kati otwala otya omukazi omufumbo mu bbaala ate oli bbaawe mukambe bagamba alina ebiso ate nze nina embazzi magezi Ronald nange ebintu bino wandadde weegendereza ebintu bino si birungi aba esitoleki weetule wansudde mu bbaala n'ojonzirukako ate abadde oyagala nkwalire n'obuliri mukazi mulimu abasajja abanywesa abakazi omwenge n'amunywesa n'awunga eno engoma n'akubanga tewali waagamba okunywa nafu naye omukazi yanywedde nga siina we musobola mutandikira yatutte n'asuula ku kkubo omukazi okunywa omwenge n'atamira n'asuula ku bbala ekintu ekyo kikyamu nnyo era kiswaza naye ate olala ondabulanga n'ongamba te nkyotwala kyetere enfirimu egenda maaso kati agenda maaso yekyanga ekyamutuuseeko tekyabadde kirungi oyo ye yamumpangidde naŋŋamba omuwa ecupa 2 ajja kubooke kati ogenda okudda omuwala omuyaye wuuno bali mu paalamenti naye mwana gwe nze saagala ebyo kumbuzaabuza ye tobango niangenda kuwasa komaze okundaga ku kyapa ava kulambula poloti naawe ebyo bibi nze mpasa ku lw'omukaago kyokka oli mu ttaka ly'abana oli mu poloti yonna ogirambudde oli awo ngate waka bannoonya tugira tubeera wano nga bw'ozimba wano we yeebase omuwala ono ne maama we yeebakawo pannaye Mukama Katonda ebintu ebimu nga biswaza naye n'omuwala tamanyi kati omuwala n'omulenzi ono ani mugwagwa kubanga omulenzi yaleeta maama omulaba otunnyo atumikisingiraawo ali mu kumikisinga tunnyo nawe kennyini omanyi nze njaga tugenda mu maaso efirimu yaffe emanyikiddwa ng'ekiwowongole tamumatha kati okudda ewawaswa mpala ogenda zikutuuka odda zikulebedde ebizibu byoleka ewaka batoyagala odde obisange genda noweeraliikirira omukazi bambi atunulanga amaziga omuntu nno okutuuka otunulanga amaziga aba akaabye nnyo ekimuluma butamuwasa mutamwanjula kale yamuwasa amuyina ewaka naye mukuwasa kuno okwokusikaŋŋanya ng'otunulanga gwe babikidde
naye musajja goli muzibu nnyo nagamba ntwogere oganye we yagenze teyazze yasuze anywa akomewo ne piki akulula nkulule naye nno ojja kundeta kamunguluze ebintu by'okuwasa okuwasa naye gwe batakuwasa kati ye saakuwasa kyekiraga nti toli wange ebintu by'okugira ebyo gende wamu mpozi bagambe kiro za sukaali 2 tube nga tugenda. Omusajja ajja n'akuwa amajaani ng'atwala muwala we n'akulaga by'akola majaani n'akuwa ebibiriiti n'akulaga agenze mmokya katudde wakabanana ngana kyekiriwo tuba tuli awo ono atunda bulooka ayagala kuwasa mukazi kumbe nsoga naye okimanyi olugambo lwatambudde mwana gwe nasejja omwawula ndeka ate mwawula ebyo owulidde naawe tebasobola kuwaayiriza gwa wange ani olugambo walugyewo olwo lufu luvundu olugambo luvundu olugambo si luvundu n'olyoka odda ku mukazi omukulu oli kumbe noono naye amwagala omanyi omuntu aba ayenda ku mukazi atayagala mulala amwendako musajja munno kuvulira amazzi owaye gwano naawe oba otundatunda oba si ekyo ŋŋende kenzija naawe era bw'oba oli ku bya nasejje genda wekka nze siriiko ani agambye mwagala akotekalya wegendereze bagambye nasejje alimu n'embwa eboggola kati linda kumbe ono asuddiya ayagala amuveeko ne tudde wa nasejje mukazi mukulu wuuyo ali wano atunula ng'emmandule anywa omukulu n'akomawo kasire John Bosco ligino nemuzi firimu nyingi ze tumulabyemu agenda okudda owange obufumbo bwani bwaffe lwaki tewakomyewo oli mukazi nabaki atambula n'otaddayo oba olazeewa omukazi otambula otya nga balotamanyi gy'alazeewo mba yakomba mu bigere oba lwaki nojja ng'oyimba nsoga buli kaseera obeera otagalodde noderi wawuunyeera ki eri baboggolera abawuunyeera kumbe n'omwana yatandise okuwuunyeera ate awuunyerera wa maama gy'awuunyerera kati gwe mukazi gwe ndabye emputu gy'olina n'amukwata you are under arrest kiraba amatama ovaawa bakuleke ozungazunga obadde onoonya ki mukazi gwe ojja kundetera ebizibu nali nakwawa okuba kuba omukazi yasembayo namutemako omutwe kati nja kubaaguula yentongo Florence biveeko tekera kweswaza swali aswala bannanga omukazi ayenda n'abeera mu mabaala buli omu ng'amumanyi omukazi oyo aswaza omukazi kasita ofumbirwa aliwo ebintu ebi by'olina okwesonyiwa wabadde luddawa ayagala mubangula kati nze lwaki ontawaanya banno batanya kati yo okutambula sikomyewo olaba ninaawe etoddeko sikomyewo nga ndi mulamba waliwo wawe wotolakako n'oba nga tosobola kumanya oba akyajjudde kati oyo gyeoba kitugubadde butugubazi kikazi gweggwe ndiwa muningiza taata ataame waka n'abaana n'abataamira omulaba mukyankala mukambwe atunula ng'envubu kati taata nseesa kyayi ewaka temumpa kyayi muzunga buzunzi njabba mmenva gwe sinnakumaliriza ebyo ebyokuzungazunga oba aliwo kyotafuna wano saagala ewaka ayina abaana ab'obwala 2 taata akooyi
n'omuntu ayomba nga akuta akakumbi ayinza okutaama n'abanga engulube n'addayo mu nnimiro agenze kusala stress. Omanyi bw'obanga oyomba stress ng'ekuluma mu nnimiro woogikola ki? Woogisalira. Baba mwabaye kampani mukya temukwata bantu mu ngalo tutya oba engalo zange nkyawo kati ono ayagala genda omanyi ye munakibuga muganda wa Waswa era tayagala byakwatakwata nnyo bantu mu ngalo ate buli olukya tuba tuyize munange abamu mugira engalo ziba ziddugala kale ekitegeera maama we yakyukamu empisa ze oya ate embwa ezaalambu gwe ne maama okikimu biki byotamanyi oli mwana muto nnyo laba kale otandise n'okwogera obubi bw'ogenda e Kampala enjogera ekyuka irizola nazo zaali mmotoka wemwagula sigiri nemutandika ogifumbe. Ono yamugamba otokyuse mu njogera enjogera embi si nnungi kuba n'essigiri gy'olaba egendako amanda yali mmotoka. Naawe okyayinza okulowooza nti muli bulungi bintu bisobola okwonooneka. Ono ye munnakampala. Nambe mugende. Efirimu yaffe egenda maaso tuba tuli muganda we najja. Tayagala kuwasa mukazi kye kizibu ky'alina. Tayagala kuwasa mukazi. Sina ttabu. Nsu biki by'oyogera? Ndowooza omulabe nnyo. Kyakiriga nti baleese mugeze n'embuto sukaali. Ndowooza ne ku mandazi. Bani kuŋŋanya. Enjogera yaabwe yeeyo. Tugaire abaayetedde bigaati na sukaali. Ni mwalemera muddala embeera ey'ekisibo eyayoko. Mbeera ekisibo. Kyokka mwanga alina embeera. Empisa zammwe embize olaba. Kaakati Waswa tagalala ku bantu bonna bajjawuwe. Naye kiti mbeera yaki. Balina enjogera gye boogera kubanga bba ku kyalo kuno bali bulungi. Gundi gwe ojja vva wano eyakyadde tavuma ba mu nju. Twala erika enjogereko. Ofuna sente zirye ne banno naye muzirya mwekka mulawo lyapisa akabuto. Olubuto luwaze anvuma atya okuwaga agende. Abaana gamba teweesembereza baavu. Sebo mutuvuma obwavu si bulwadde naawe ojja yavuwala enkya twala eri gwe Katonda fuluma. Gwe Katonda bananga abaana bagizinga tubayambye nnyo nga tuyambye nnyo. Ukitegeera saagala bantu kutumanyira manyira naakumanyira leero bw'okkiriza buli omu akumanyira abaavu ne bakumanyira buli omu naakumanyira manyira. Nziba embizire. Kyobola abantu amasisembereza. Naye lengera abantu b'okyaza mu nju. Mu bantu b'okyaza olina okwawulamu. Ompa naye biki bye boogera. Abantu b'okyaza olina okwawulamu. Mwana. Baluganda. Kaka tuddako. Ewa mutaka. Kasire John Bosco. Abaali awo n'asanga nsoga. Kikyate nade manyo nyusi nsoga nsoga ne bulaba ntambula ne embere ntabuseeko banyizize waka mpulira nyala kutema muntu omukazi okutambula n'agenda nadda ng'atamidde kati onayagala kuyuza kuba ye yagugula ye yagula omwenge omukazi n'omuwa buli kimu. Ennyanya ozigula ogula ennyanya za wiiki bazifumbako lunaku lumu ne ziggwawo kumba alina gy'azigaba. Mukazi nga mubi nsoga omukazi oyo ategeera bulungi. Nina ebbaala lyentu ompita mu simu kakati sente zange ngulira bakazi naye nze ebintu ebyo sibyagalira ddala by'oli mu kwogera obiŋŋamba olinga agamba nze yagumugulidde ng'ate bagambye wedda gwagula bagambye gwe waguze. Kati ate navudde eri gundi gumpayiriza era onoonya wontemera kuba owozi oyagala kutema yaguguze kati ndabika ogula omwengeze nzenna ntunula nga atagunywa ng'ogamba naguguze oyagala kumpayiriza kuntemera bwereere ebyo byonna era mukazi wakulimba nze sinnamugulira ebbaala eba ya bonna era ekintu ekyo kiteeke mu mutwe sinze ono atambula dda sayidi akakumbi gye batakawuulira bayinza okuwuula akakumbi
wakigambi efirimu egenda maaso ekyo saagala weekwase mukazi we alina ebimutabula kenve na wano kumbe mugezi addukawo ng'oli tannanyiiga nnyo egenda maaso nkugambe ya perfect era nga ku Yamaha Center awo nkirya malala ku paaka enkadde firimu eno woogijja woogisuubula simu eri 0705 303263 kaakati ono ng'ajje wa mulamu we omwami njogedde naye ku by'okukola ki okukwanjula era tugenda teeka mu ntegeka obe ng'oyanjula bambi mwami mulamu bananyanjula mulamu yamuzaamu amaanyi waswa tasobola era waswa alina okulabika ndi akyala kale munange weebale nnyo mukwano twabeerawo okukyukakyuka kwonna mulamu nkubira ku ssimu nga mande talatu era waba agaanye naye togaana bye twateesezza kaŋŋende nnoonye obume agenda kunoonya bume bwe banaatwala okwanjuza omukazi ono kale mukwano weebale nnyo mulamu mukama katonda kukulembere era ye newe otamugamba ajja kunkulembera kakati nga tudde eno ono omwami kabananna Nalubega Grace mpulira emikono ginfuyiridde omanyi obwedda emirimu gyonna egiri munda awo emikono gimufuyiridde naye Katonda bannange yatonda bamaama talina wadde wagamba bano bannumu baki so nga luli lubanga lutalo naye olutalo omwami ogenda olufuluma nga n'enjala ekuluma ate kyoba olaba omuntu gw'onoowangala naye olina okugezeseza naawe nze bannaye nze ebintu byoko babisiriza bw'osanga abawala nga babigeseza eggolooza bisiira kati kaagala nno make-up nze njagala gula bino ebyebisige ne lip balm eno mu kyalo tukozesa manda sigako amanda ekisige kamanda omuyeta ayagala kugula byakwekolako ate omulembe gw'okwekolako afazali omukazi omumeza akameeza naye ng'omukozeeko ate oyina n'okongolerayo bunobono bwa ipensa yenna Lubega Grace abalaba firimu nga k'omunaku kaŋŋende naye nno n'abaami abatandika obugoma bw'abanno ne mu bukuba obugoma naye nga toyagala kulabirira mwana w'abandi nsaba Mungu akuba ebbalaafu manya balaayi muyayo ono nkuweeza ki nange kenyini simanyi kwerabirira ate nkuweeza ago saagala oba nkaveeko sisobola ebintu ebyo egenda maaso kabanana kaakati nga tuddewo mukyala waswa ate yodda okola ki nyambadde omukyala tayambadde ate kulowooza sente zibeera awo yamugamba bagenda mwanjula bwiika eno ku manda olwaleero era omukyala abadde yeetegese atwale sente eri basobole okwanjula okutegeka oyo tolina omwana sebo kati njagala onkwatire buli kyange kyowulya n'agamba iba bwe bityo ngenda kunoba nigwe teweerabye naye gwonoba bannoba ki enkya ŋŋenda gwe wennyini weyite owulidde nze nakutegezeza negamba lindamu ennaku nnya sirinda nayambadde olowooza sali basajja bandaba una ogenda ekyo kiwedde sikidda omukazi yamugamba oba tonyanjula ngenda ndabe Dr. Kiyenje saagala mutannakaddiwa era bw'oba ogenda kwanjula lwakuna nga lwosazeewo lwe mugenda okujja mpa ssente ez'okutegeka oba si ekyo noonye gye ŋŋenda bakubire ayagala kakasa
n'omusajja nno nga esente afunamu za kunywa mwenge zokka oyo naye amalamu amaanyi Niwe nusigana n'akubira abeewaabwe Kuyuno mzee. taata n'akubira abeewaabwe Hello. Abuza network. Mama mjebale. Mukulu mutyeyo. Ye mzee. Ebintu taata tutegeka. Nja kujja nzija tubadde twagala tujje. Ayinza n'okwogera nga yanyizedde peesi lijjako. Abayaye si bangu. Muzi abadde agamba ayagala kujjako eyo. Ng'akyusa statement. Bagambye agenda atwale ssente bategeke eby'embaga. Naye ate statement egamba mbw'ajje kajja abalabeko. Muyaaye agambye bukwata ayogere naawe. Osibira kya mzee. Wulira. Anti kakati taata. Kye nali nkunnyonnyolamu. Yali yamugamba dda. Nati ngenda kujja lwakuna. Bo bagenda kujja nga 25 kati zagenda kumpa sente nzije tutegeke. Kale taata. Mbere bamaze okukubya kiboko ate nga za byuma fimbo. Lwaki omugambye ngenda kuwa sente naawe? Emmwanyi tezinnakala. Netudde ewa Kabanana. Netudda ewa Kabanana. Mama dad. Kabanana ne bananga abayaye bayinalo. Nobeera ku mukazi w'abandi ate n'otuuka ne mu luggya. Why nkulowooza? Mbadde nkulowooza. Bawaaliwa akiridde eri. Just simanyi ogenda kitwala. Wulira. Njagala emitwalo just yena. Kati najja n'asaba ssente. Ono omukazi yamukaabira bizibu. Kajjukira akawala kamugambe subscribe, share and like. Galeza Cutex. Kati ate amanyi lino linnamukadde lirimu ku majja. Kati azaali sabe ssente asobola okugenda okumalira omuwala ebizibu. Kyokka omuwala weewa wano sente zivaawa ew'omwami oli omukambwe gwe twalengedde ayombanga envubu. Nja kufunira. Naye bannanga akomyewo ayina kooti emu yeziika yekyala yerwana. Kooti ya ntalo. Tugenda maaso nagambe tuli kakiika Andrews ewa mwana mulenzi Faluku. Triple X naki. Firimu egenda maaso. Kaakati egenda maaso. Kati noono omukazi yamugamba sente bw'oba ozaagala sooka oba mbwazirume oba wambwazirume oba wa nakyetengu waliwo akunkuna. Ate omukyalo oli tamanyi nti omwami ono ayagala muwala we kati n'afuluma. Yafuluma kaba wowe mama, wowe jangu wowe. Wowe jangu mama, jangu mama. Wowe mama. Chichi. Wowe mama. Wowe twafiridwa, twafiridwa. Enchankera kabwohe. Nkera kabwohe mama bagambye sengeru kunjiri yafudde. Kangwele sente ezo mbadde bakuwe. Mbadde nina kuwe natwala egy'ebiri. Eri yasabye yeena ayawudde. Kati sikuwerekere ate ffe tuba tufiiriddwa tebatulaba era genda kati
Genda kati maama obuwangwa tebutukkiriza kutukabirako genda. Nandi kukumyeko. Bw'otagenda emmandwa z'ekikazi gyayomba wuli omutima guntujja. Mutima guntujja baayi munange. Baayi munange. Yiteno. Yiteyo mandwa tezikulaba. Omuyaaye. Katonda yatonda omusajja n'amwawula ku kitonde ekikazi. Omuyaaye kiki ekibaddeyo nga mpulidde enduulu. Ono yeewola bw'akaaba naye. Ani? Ono kaabatanda. Mpulidde ng'ata. Ati tomanyi ono mukwano gwa muyingo baagala nnyo bawula. Laba eriiso. Tamanya nti onyoli. Muzibu nnyo wabula sebe ebbeere lyapiipa. Omuyaaye ne waalemedde ku nkaŋŋa ye. Bamuyita Ntongo Florence. Kaakati egenda maaso oluvannyuma. Kati omanye ekisesa mukazi wa Waswa bamuzaala wano. Ono ye nnyina. Kati ogenda. Ali waka. Kana nawe mama to. Azze kukyala basobole okutereeza ebyokukyala kw'omusajja. Esente oba baazimuwadde tetumanye. Wandidde ki kyensanga? Bufumba byofumbye. Naye kati naawe olimba n'otugwako bubbi. Mama so. Maama yeewuunya nnyo omwana okujja. Anti maama newekubira essimu tobaako tokwata ssimu. Kati kumbe weda takwata ssimu maama ng'ali mu bwenzi. Yali atamidde maama. Yabadde ali mu difference njawulo. Yinza okavaako. Omumanyi baamu difference nze. Mwakuwemba nkafunye kati. Mwana. Yinza okavaako. Nagambe tulabakina Uganda. Eno y'omusuubuzi ogijja ku perfect. Ku paaka enkadde awo okkirira amadaala. Ono kwe kuyingizayo ensawo y'omugenyi. Gwe ng'ate owenyera. Kumbe ennaku emuluma baawe yafiiriddwa. Maama owedda yali munda yakyammuka ennaku emuluma. Teebereza okubanga mugenda mu kutabaala naye nga mutabaala mu kibira kyekimu. Ebintu ebyo weebiri. Era tulabye okuwemuka okuli mu famire ng'ate kino kivudde ku bakyala abakuze ne mutakkiriza nti mukuze era alooyo mulina okwesonyiwa. Ono ogenda okulira nga yeepika. Obwedde omusujja. Yagambye mbu ayinamu omusujja naye guli siriyasi. Ayiri wali ku kabaddaala. Atandise okuzza omunaanansi. Atandise okuzza omunaanansi. Kati ki tutumire ku DJ Mash 196 naddayo munanansi ng'aleeta gwakumukumu. Yogerako sente zeziri. Agayaliridde kati maama oyagala akole ki? Baabo. Waliwo ekintu ky'owulira ng'omwana oyo atama. Kati oyo omwana akyali muto. Kati maama ono amugamba lwaki tewafudde ku mwana? Omwana lwaki tomuwa eddagala maama? Omusujja gumuluma maama muganda nga ajja fiira bwerere. Kale jangu nkuwa eddagala oba oli mwana muto bakuwa eddagala. Egenda mu maaso. Mbolera jangu ekyana kyange. Kumbe mu inaza wadizi kijja kye. Maama sokolindeko entunnu nsinga tekuba eggunda bugunzi. Lewano kanoko kaleka oyo mwala oyo yasobe wanjima wafunye olubuto. Wafunye olubuto? Mama simanyi. Kiki kyotamanyi? Simanyi mama. Nawe tebakubaba. Abaye mubadde ki? Mami akubira ki? Akubira ki? Basa kubira obwerere. Buzibu kyo. Kiki ekikubya? Mwana yasobye yakutuula wa. Tugenda maaso. Ali lubuto akaki?
Oli lubuto nedda. Oli luki? Toli lubuto oli ki? Oli mugongo. Toli lubuto oli mugongo. Naafuna. Abali embuto wano bakubwanga nte lwani. Lwani. Teweerabira ekiberenge Faluku akitunde weeru awo n'ekirabo. Oli endebe y'ekiberenge Faluku akuwa ekirabo. Lwani. Egenda maaso. Ogenda kumbulira ani nannyini lubuto. Omwana gwa musiru gwafuna oti olubuto lwani, olubuto lwakabanana. Era omwana baamukanga n'ayogera. Kati maama yalaba nga aliiriddwamu olukwe. Saagala ate olinga anyiize nnyo kuba nze nakutte muggo ate yakutte jambiya. Lwaki taata ndisooka olinde? Omukyala yanyiiga nnyo. Musajja ono okumanyiira mumanyiizi. Kumbe ali eri eno bwakuba namunju obugomo obutono n'akuba n'engoma ennene. Muyaaye alima mu poloti bbiri ani yamuwa ekyapa kino. Ne bano ne bagoberera ewaka nno waguddemu nabe. Taata agoberera. Maama tamanyi nti bamugoberera. Akutte jambiya agenze tema mulenzi. Kintu kino kya buswavu. Egenda maaso. Ayise ku ttale. Balinga abamuketta kuno kwe bayita okulinnya akagere. Naye musiru gwe ayinza atya kunkola ekintu ekyo? Musiru gwe nina kutema. Ojja kulugula. Oyinza togenda maaso n'onswazaswaza n'olyoka odda ku mwana nange kennyini n'olyoka n'akola ki? Lwaki? Nkuwulidde maama, nkuwulidde yii. Oyinza otya okudda ku lusuku lwange n'olyoka abasajja balima nja kukutema. Kati taata totema. Nedda maama wankoze bubi. Vaayo. Saagala. Simanyi naye kati nkole ki? Ono yeggalidde nsookere ku ono. Ajejejeje. Akabanana giwunye wano nno nja sengukawo yakuttewa. Agenze kutema mukazi. Amala akomewa ajja akole ki? Manyirire wange. Ewe maama. Kati ninkuleba ki? Wawe wuyo. Akomawo. Akomawo. Nja mutta. Ono ngenda mutta. Ono musi. Okudde ewaka. Kiki ng'okaaba? Abaana bannange kuswaza. Tata kundi buvula buli vuzi. Ne bandivula. Suusa. Mwe baana mwe ntandiso kiraba. Kati bamba temeteme mbasule mu lusuku mukole bijimusa. Kuba ndabira ddala. Tonyega kigambo. Munge. Tata. Kati maama wo nawe ne mujja mugenda gwafuna embuto ate nga n'ennyoko. Gwe jangu. Nawe ndabo ate gwe nkutemye. Kati mwana kyo gwofunye olubuto ng'ali mu kufunyisiza kumpi alinga kitaawo kati nze musanji. Bamugobye. Oyo tadda takyali mwana wange. Genda. Ziweteyo. Muwe obuziina bwave wano. Saagala. Yamugamba atambula agende. Taagala kumanya. Bamutwala nti aje.
tugenda maaso nagaye tuli kutulipo tuli kutuwa yembalala mukiyinza muti okumanya kunabaki era nga maneja Isa yakiwomyomya omutwe tugenda maaso ogenda okudda ebibyo byebino ebibyo kwata gasiyawo taata kalwaki ogoba maama mutwale nga sinnamutta nkugobye bannange emirundi 10 gye nyenze tegingobya nja kutema saagala kunsiruwalirako akaana akalono lyokobera ku kaana k'abandi omwana ali myaka gy'ozaala mukazi gwe bannange nkyali mulamba nga we najjira egenda maaso owulidde taata namamuli bantu bakulu mutule mukanya yakandako tewetonda nkwonye nkuwulira ebigambo bino mu nyumba ya bulijjo nnamwasanyi bw'oba tonsonyiwa birekeyo twebikisa gye nono naye neyekyanga twala eri naawe oli musiru era omusajja temuli magezi ndaba naawe oli awo towera abakazi balina engeri gye baswaza nga bamaze okuswala oli musajja mukyera ekyantwala eri nga naawe oli awo wangi n'amuswaza mu baana mbu mu basajja tabali bwamu era tawera jangu wano njabatema taata ekintu ekyo kiswaza ekamuvumeyo nange ekimuluma naye omusajja atawera n'ofumbayo emyaka gyonna n'ozaala abo bonna abaana buba bwenzi bw'oba wali onoonya omusajja wagwogamba awera waki tewagenda ku mfalaasi kati nawe mukyalo kati bannange abadde agenda kusonyi omanyi omusajja naye maama oba obadde ki omusajja omugamba ebigambo ebimutabudde yandikusonyiye anze antamye n'okuntama nange empula nasungwadde saagala obanga obe leka kati omwana omuwala asirana nnyina kati yamugamba tugende ewuwo mpumulireko eyo kati mbe omwana omuwala asera na maama we kati maama mbu agenda kusera na muwala we akaseera akagere nze omusajja yantamaatama dda naye tugende njira mbeerako ewo nga tuyiye ekyokukola kati n'ebyobufumbo biba biweddewo era abali bagenda okukyala maama yamugamba tugende njira mbeerako ewo nga nnoonya we naafumbirwa kati oyinza okundeka wano nze maama wo onsuule wano ekisooka nze nkuzaala anti tujja kuyiyiza wali kati tugende ewuwo maama n'alemera ku mwana naye maama naye ensi ekuba n'asooka atuula ku bbala abakazi ebintu mwemalako mwekka emirembe kaakati ogenda okwetegereza ono akutte kubaze waakabanana kabanana ate kuno ku nyumba tekuli kinyolo muyaya aba n'ennyumba suwaddirwa ate n'otwala luggi tewali kyakubbibwawo aba n'omufaliso nga gulimu ebiku bibbe kati kumba ono atudde gw'oyagala ki takyayingira mu nju asula mu kaveeri gwano mukwano taatango byaŋŋambye ŋŋende eweewa olubuto ne bagamba ojje wano ononye ejjambiya genda gwano sirina manangenda nze saagala ebyo nze sinatuwa kuzaala myaka mito vaako naye mwana gwe waŋŋamba onjagala nonimba mbogenda mwafiiridde ogenda kabwohe kumba ogenda oli mukuba bugoma nze saagala kumanyira genda ove wano mulabe wenna nja nkubaaga nze genda twala obugulu eno ejambi yabadde egenda mu lufula naye njokuku egenda maaso yakasi saawa embaliga
naawe twala kekezo yakupejinja kenda pejinja ku mutwe eyo keke sikyagala eyo keke tekyabalibwanga keke kadi bambi omwana ono we bamugoba kati nga tudda mikwano gya Kabanana ono ye Gonzaga gwano naye namusibira ebweru kakati mbu wagenze ewa Kabanana amugobye bugobi kyokka yatugamba amwagala n'atuma ne commission tumumupangira amuwase kati ate saawe n'amugobe kyokka omwana ali lubuto waliwo obufumbo obutabaamu kuzaala bamusibidde ebweru eno kati n'ebintu ne binsobera yese kyewa Gonzaga oligino nemuzi tukoze tutya kakati kikyabaamukuba kyendabye tugende twogere n'eggwano tumumatiza akkiriza biri kali balina okulabika ne banoonya ekyokukola kyonna babe nga bamatiza Kabanana aleme goba mwana w'abandi kuba yalaga nti amwagala ne bamugamba omuwala asooka asigale boka bagende bamatize nga bajja okumatiza naye gwe bajja okumatiza nga yafuuse wajambiya nnyo omwami oli n'akomawo sajja yina amaanyi owange oli wano weetikanga kalogoyi basooka mumuwaana storage atuula wasimbukira kuba kati amaka ge gafuuse mazibuzibu gwano kula kali ng'amugamba naye gwano lwaki tokula ye gwano owulira erinnya gwano eryo nno liba gwano okiwulira ebintu by'okola byakyana kadi ng'amugamba nti tandika okweyisanga abantu abalimu amagezi ebintu byonna bya ebintu by'okola tusijja emyaka gwe omusajja yali atuuse okufumbirwa n'okuwasa ate nno kati oku kyekibajja eri mwakula omulaba bw'atunulanga eggwano lyennyini eggwano ye mwanje Stephen oligino nemuzi leka naawe gwe oli muganda oli muntu mukulu tukubuulira gwe waffe mbadde nakedde kutema bantu mwe muli bange saagala batema era ekintu kino bwe muba mwogera ekyokukula nze siri mwana muto ndi muntu mukulu nze nange obwomu nemereddwa okweriisa nzikute ate muŋŋamba mpasse ŋŋenda kumuliisa ki funamu essanyu twala eri saagala kusula njala kanone n'embazzi wano gwano tuli kusaidia bulijjo manyi mumpagira kumbe temumpagira muli baduyi kadataniso balabanga abalebbo bayeekera gyali ekyokumugamba ne naawe togoba mwana w'abandi bwali toyagala kuzaala lwaki wagenda ng'alayivu ekyo kireke tombulira bya layivu era nze saagala gira gundi kundetera buzibu byasa kati muli bange muki kati nkyase ku ggwe kino tuyamba tonolera tomanyi kyamugobereza si lulwo abadde mu nnimiro babadde anywanja mumwagala muwase kati ate kati kiwandiso mubikole yakekyanga yekyanga notugo tuve wano mubeere awo nyingire munda nkomewo mundabe mujja kundaba efirimu yaffe egenda mu maaso kaakati tuba tuli awo ewawaswa omwana akomyewo ne nnyina babagobeza jambiya okuva gye bavudde babagobeza jambiya owulidde pumulireko wano nekino ekyalo akiyingidde yamugambe nze ngenda kubeerawo katono nnyo nja kuba ŋŋenda mu bwangu yakimanya obwenzi gwe bwe yeesiga nga bamwaniriza omusajja tumukoledde ki simanyi gwesebo ekintu kiki omusajja nze ogwe neggwa naye ono gwano tumukwate tumukube kibokaddemu amagezi tayinza kutuswazaswaza omuntu omukulu okutandika okubeera nga yeeyisa nga abaana abato wano ku muluka guno yatusinga ebirevu alina otusinga amagezi kumbe abantu abamu bagimuka ebirevu ne bitwala ate okutegeera kati okutegeera kwoli si kwangu
tumukube kibooko mpola tumusibe emiguwa tumukube ajja kuddamu agategeera tayinza tuswaza oli mukwano gwaffe tuyinza kukkiriza tusiriwalireko atyo tetujja kkiriza atusiriwaleko mugambe genda ajja kuba atuvinye egenda maaso bakoze batya okuyamba omuwala oli bambi mundeetera bizibu efirimu yiino katuddako ewawaswa ali manju kumbe omukyala ate gwe mbadde manyo oli wammwe nantukomyewo kati ate abayaaye bw'amanya nti newammwe si watereevu mu bufumbo mwoli omanya lulwaze mukwano mbadde nkomyewo naye ebyokufumbirwa n'okwanjula nsazeewo tubyongezeeyo layira wekimanyi ngenda okweyongera okwagala gwe buli weyongezeeyo ebyokufumbirwa tugenda maaso nedda mbadde nzize waka waliwo obuzibu kubanga maama twabagaye tugenda leeta obume awo taata n'ayomba nnyo maama yaddakkiriza oleeta obume taata n'ayomba era n'atugoba kati maama muleese tusooke tulabe ekyokukola ate nazaala zze kati ate nazaala zze olunaku olwaddako onolengera we yasula ku mulyango ew'omuyaaye waggwano gwano agenda okulira akeera kugolola nkizi ziba asula bubi manyi engeri ebikujja bimuyonka asula bubi ogenda okwetegereza saagala gwe kano osulawo okukunadde ng'omumonde mu kikata kalabe n'alyoka abakyala bayita mu buzibu naye walema wayanga laavu ki tuvumirira nnyo ebikolwa ebyabasajja baga abaana b'abandi mubaagala ne wabaawo obuzibu n'obajjira ejjambiya ng'ate okusooka wajjayo waya jangwa efirimu egenda maaso leeta mpa leeta obugoye bwo kakati gwe ekiso kale kankijjewo kwata temenku ofumbe teme genda oteme ettooke liki genda oteme ettooke mu lusuku ojja ofumbe ndye ndibalo kati abayaya abamu ate wonoogezaako okubeyukanga nnyoko nja kutema omanyi bw'oba wasa omukazi mu famire y'ababeyusa omuwoningirawo baŋŋamba nnyoko mubeyusa adde abeyuka nja okutema gwe ng'obeyuse beyuse egenda mu maaso kaakati nno maama wuuno omanyi omuntu ng'alina ekizibu aba alina ekizibu maama wuuno ye Ntongo Florence Ahmed Ntongo Florence ayiiya ki nina okuyiiya Faruku ono Faruku naki Fero musajja kubanga nina okunoonya engeri y'okubaawo kubanga nakyasenda
lengera omukazi n'atandika okwebondabonda. Tanazaala ayina emikisa mingi egifunza omusajja omulala. Kati lengera maama kye yakola ng'abala kati senga nziba Faluuko bawa muwala we kati ayagala amubbe kubanga mbu muwala we akyali muto mbu anaafuna omusajja omulala. Wulira kati maama nassaamu obupati. Kulikayo munnange kekwatireko bava mu nnimiro. Maama ayambadde obugoye empumumpu ziri offside. Maama bane maama banange mulembe kiguna abazadde mugudde ddalumuzi. Maama mukoddomi wo gw'oyambalira otyo b'amabeere. Ebbeere nno likunukkiriza olyagala kuyingira eno kabutobuto naye aliri bubi alipimpinga alitega obuti. Omwana yeewuunya maama we. Leka ggwe. Laba maama. Laba maama. Male gwe n'osalira omusajja ffene. Ono. Abawala mwesigambe bamaama bamwe mubakyawe naye mwegendereze. Bamaama abamu bataamu. Kamuweereze. Ono omwana nina omubbako omusajja nze sidda eri. Kati kumbe nono naye alengera munnange mbadde nkuleetedde munnange. Tamuyita namutabani. Ono ogenda okwetegereza ate maama. Maama! Ne maama gw'olina okuweereza oli nno naye atunudde mu kyokero. Taagala tunule alabe geyeena yiine geyeena. Kati nkoze eki? Kyaliyo. Ate maama alina omubiri mweru ogw'omwana gwaguba. Kati bwe mukwatako mba nkoze bubi. Bannange toyinza. Oli yaswala. Kula! Ne maama oli maama muki? Kale nsonyiwa. Omwana yatya taata kye yava goba. Yakufuna. Omwana n'alangirira olutalo wakati we ne muwala we. Maama yalangirira olutalo eno jihadi. Kati wayita akaseera oluvannyuma lw'akaseera kayiseewo. Omwana asonyiwa mangu omanye omuzadde aba muzadde nga bajjayo alubaamu. Ali mulaga ku alubaamu ebifaananyi. Ate ono oyo senga yaliwa amulaga sayidi ey'abo omwami wuuno munda. Egenda mu maaso. Omukulu ali mu kusoma bayibuli nkadde oyinza okugamba Yesu yagiwandiika mwennyini. Ali mu bayibuli. Wabeera kaliisizo kyagamba. Senga we kaliisizo. Wano twali nga tumala musomo. Jangu lumutuleko. Jangu ondaga ebifaananyi nga bw'otulaga. Najja bakulaga. Kisaana n'ondaga nga bw'ondaga. Ono mumanyi. Maama alemeddeko. Wano nkulagira wano twali bihalwe. Ndabye kabbiya neŋŋamba maama. Nenfunamu. Kati ebifaananyi mulimu abaali banywa omwenge. Kati maama agenda okuwulira ayagala kunywa kabbiya. Swala kuwana oli kubuga. Maama agenda kabbiya ayinza okwekuba. Ayagala kunywa kabbiya. Genda omugulireyo. Nedda bbiya tusobola okugula. Ndeete? Maama anyweko. Genda oleete bbiya maama anywe. Naye bw'oba oyagala neera leeta naffe tunywe. Sente ng'oleese nnyingi. Nkugambye genda ewa Kazoola oleete bbiya.
kinyuma. Atona. Jangu ndage. Abalongo. Omuwala yagenza okugula bbiya. Ono ye kato. Bannange. Jangu naawe ondagire ondagira wala. Kati nga baleeta bbiya. Nga banywera awo mukyala. Ne Fulanka. Tebagenda wakazoola banywera wano baguleeta. Tugenda maaso. Kumbe maama alina engeri gy'atunuliramu omwami. Kati oli naawulira akooye. Nze mpulira njagala kwebaka. Mukyala Faluuku ng'avaawo. Ate ennaku zino maama we abala nnyo Faluuku. Egenda maaso. Nze nkooye. Ono omukazi mugumu anywa tata omulaba atunula nga atannanywa agenze. Awulidde. Ono gumukubye. Ali wano atunula nga gulaasi opa. Wala mutima agole mutima. Naye noli agenze kwebaka kati. Omukazi ayagala kula owange. Anje? Obadde njaga ngamba. Lwaki tetugenze n'osoma akanyiriri? Saagale wedda nsoma. Yangu naawe. Ijaha nuya. Ijaha. Haniwe. Oje tusale keeki ninki? Keke naki? Omukazi lengera bw'atabukira bbawa muwala we n'amuleeta wano banywedde ate omwenge guno we gukuba omuntu aba takyabiriko nnyo. Omwenge nga kyobala agamba akenga ako sikaba akalungi kuyitiriza oyinza okukola ensobi. Omukazi n'ateeka omusajja ku ttaka. Kati baasula awo bugenda okukeera ku makya. Ali mu kafuba ka bawa mwana we. Ekyamugobye eri akitandise. Eno abbye musajja wa muwala we. Kati bugenda okukya. Nga bw'omanyi ki angova omwana ogenda okwetegereza. Naye maama bannange maama oli muki? Maama oli muki? N'akwata yamuzinga ecupa. Yamuzinga ecupa. Yafa. Ne firimu yagwa. Yagwa naki? Ene bweto begenze. Mwebade mwenna abasobodde okukiika mwana mulenzi Faluuku Triple S. Obadde olaba kina Uganda. Mwebade kuba naffe akawungezi kolwaleero. Era mwenna tubawagala nnyo abawagira Triple X.